Gamaliza mbasaba Kalulu Kampala teri kuba campaign teri kuba alalizi saagala kubajja ku mirimu kuba sina kye ngenda baba nze ngenze kiikirira mmwe sigala awo ndabiraawo ku TV akabonero kange TV era genda ku TikTok atalina TikTok gitere mama tata bwomalo giteekamu mulage following Abraham Luzi genda olabe manifesto awo sikujja ku mirimu gyo ebyo mutayatayale mutambuze nziku obuwere kukunyibinyira nedda abantu temudisruptinga business zaabwe mbaleke bakole genda ku TV bw'obeera ku TikTok olabiraawo nzi campaign mbanji mazi gwayagala Mwami Luzi n'enkola n'ebyenjogera nkusaba buvunaanyizibwa bwo gw'ofunamu gamba munno kino kiyamba ffe tambuza video tambuza poster kubiriza munno teri sirina kye ngenda kuwa abantu tonkuba oluseke naluteekamu kamulali tonsemberera ng'onsaba okunnonda nze bwe siitamu siina kyenfiirwa kyova olasigira teekamu kinene nnyo sifiirwa neewaddeyo bwewi era omukulembeze yenna alina kubeera nga yeewaddeyo bwewi okuweereza bannayuganda muve kuba nabenoonyeza ebyabwe nze bw'omala okulonda ddeeka tiikinga Luzi ddeeka Electoral Commission eronde era balina kunnonda nze nsaanidde bino byenjogerako byonna amakomera abajjaaji abalamuzi ne beki bigasa bo abantu bonna badde basirise kyekiseera bannayuganda bazuukuke bino byenjogera byammwe bwe ŋŋamba nti mmwe mufunamu ani atakooyo abaana ogenda kumacya saa 11 aba baby class ne bamutuma ttani y'ebyenda ne bamutuma kino ne bamutuma kiri ani atakooyo abaana baffe basaatawala tewali bisaawe amasomero lirina okuba nga liri qualified weina ekisaawe ky'omupiira oyina kino oyina kino oyina kiri naye abaana olikola kakalina beekati akakutte mu bina secondary school primary school